okunoonyereza okwakolebwa mu 2014 kwalaga nga bannayuganda obukadde 24 be balina amasimu kyokka okunoonyereza kwe kumu kulaga ng'amasimu ebitundu 4 ku buli 100 agosebwa mu ggwanga bwe biri ebikyopole kati ab'ekitongole ky'ebyempuliziganya mu ggwanga ekya UCC bagamba nti amasimu nga gatukana mutindo nga yeetaaga ebikyupuli gavuddeko ebizibu bingi okulina okusobola mu bannayuganda mu matiga mwe muva ebizibu bingi nnyo ndaza tuwulidde amasimu agaabika ng'oluusi gali ku charge olw'okuba nti nno omuntu yatemye epanya n'atayita makubo mafutuufu essimu n'agituusa katale nga tefunye tests ezo so essimu eyetusuubira nti nno ebeera n'obulabe bungi nnyo eri abantu. Ibrahim Bosango nakola mu office ekola kwemulugunya kwa Uganda agamba nti waliwo etteeka lya UCC Central Equipment Identity Regulation eri mu office ya Minister nga birinaaba liyisiddwa lyakukkiriza tekinologiya eremesa amasimu ag'ebikyupuli okukola nga tekinologiya agenda tuyamba nti nno omuntu yenna alina essimu enkyamu asobola okufuna text message emuwoninga nti essimu yo ezuuliddwa nti nno si ntuufu. Etteeka libataddewo erya Uganda Communications Commission Central Equipment Identity Registration Regulation digamba nti bajja kuwa omwezi mulamba omuntu gwe alina essimu ng'eri fake obe ng'osobola okwetereeza nti bw'obadde olina airtime ku ssimu bw'obadde olinako mobile money ebintu biweetegeka because etteeka eryo linafuluma mu mwezi nga gumu ezo information zijja kufuluma buli muntu alina essimu enkyamu okimanye nti either nina okufuna essimu endala oba ekintu ekifaananako bweki. Niye abaffe essimu entuufu ogitegeerera wa Bosa aliko byalambuludde. Bwe mba nga ndi musuubuzi nsobola okugenda ne ngamba manufacturer nti essimu zange zenjagala zonna njagala osookompa list ya IMI numbers nsooke nzi cross checking ndabe nti ddala ntuufu zinaakola mu Uganda. So ne tusuubira nti ekyo kijja tuwanguyiza ffenna ng'eggwanga okuba nti nno olutalo olw'amasimu gano agali fake tusobola oddumala oba ne tuluggusa. Go dialing *#06# ofune ejo namba yekutegeeza enamba eno eri fake. Wabula serial numbers zino ebiseera ebisinga abagezi bamanyi okuziwandika ku masimu nga teganayingizibwa mu katale. Tubuzisa ab'ekitongole kivunaanyizibwa ku mutindo UNBS lwaki amasimu gano gakkirizibwa okutuuka katale. Omanyi abasuubuzi balina engeri gye bakozesa buli kimu kulaba nga babitinga system nga bayitsawo ebintu. Ekintu kimu kye bakola bateekako kye bayita HS codes niba zideclaringa nga kiri ekintu kirala. Tekinologiya eno banaabera atongozeddwa kitegeeza nti abantu bajja kusobola okwawula amasimu amatuufu mu makyamo. Kirowoozebwa nti etteeka lino lyakanyirwa mu Paalamenti mu bbanga tono era Bosa asabye abakozesa amasimu amajingirire okwetereza mu kiseera kino. Ate tusuubira nti nno abantu beetaaga ne bategeera ki ekijja ekintu kireme ebbagwako bugwe. So bwe tutandika okyogerako kati si lwakubanga nti twakitegedde jjo naye olw'okuba nti nno zino empenda tuzitema okulaba ekintu nno tukimalawo tutya nga tetugootaanyiza buli omu wadde mu bizinesi ye abantu nga bategedde ki ekijja abantu nga beeteeseteese. Abasuubuzi twogereko n'abamu bawagidde ekiteeso kino nga bagamba nti amasimu ag'ebikyupuli nga bagobako bakasitoma. Ng'abaffe twakyagadde nnyo omutindo gwongezebweko babakeberenga ebintu byabiyingira muno mu Kampala kubanga tekiba kirungi nnyo okuguza bannansi bintu bagenda bafirira mu lunaku oba mu nnaku bbiri. Kale bakasitoma ennaku zino babadde batono nga bakaaba bamubagira babeera bakomplaininga nti essimu oluusi eziwangaaza muliro ebintu ebifaananako bwe bityo. Mpagira gavumenti okugyawo amasimu agatali ku mutindo olw'ensonga buli kintu kyonna ekitali ku mutindo kyonoona ssente. Nze sikiwagira lwa nsonga wano ewaffe mu Uganda wali nga gambe mu Afirika terunaatuuka ku mutindo okozesa original olw'enfuna yaffe entono. Muhumuza yakusakidde eggulu ku Bukedde TV agafuna.